Full figure avuddemu omwasi ku nsonga za SB4 kw'ossa ne Anteera. Avuddeyo n'abeera ng'ate asabula bubi nnyo Anteera. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Njagala kwogerako ono omukazi naye ali too much. Gwe mukazi gwe. Ekyokuba nga wazaala balongo si gwe asoose okuzaala abalongo. Tuuzaako obusamavu wansi n'amaalo. Buli mistake gy'olimu n'amazira g'ogenda okukaba paka lw'oliva mu nsi muno gwe wagereetera. Buli mbeera gy'oyitamu yonna embi gwe wagereetera. Abakazi abasinga naddala mu bakazi abakuzeemu ku myaka bw'ofuna omuvubuka ng'ogamba nfunye effala, ng'otandika okujoga nga bw'oyagala, ng'otandika okweraba naddala abakazi abali ku butivi temudibye woowe. Mugenda mulowooza nti bwaba obutivi bulina amakulu. Ne mwerabanga basereebu nalawo wayimba nako okuyimba ye kwakomawa kwakulemera kuti. Bakubuuza omusajja weefuula zonto, weefuula mbutoyogera, weefuula mawobe. Ensobi zonna z'olimu gwe wazeekolera. Ensi gigambe. First of all, wavaayo nodda mu public ne weegeya nga bwe wagenda ku basawo Abaganda, wanywa bbi, simanyi wagenda ng'otanga n'omusajja tamanyi, gwe kennyini. Nga gwe weegeya, sitoleyo baagimanya bati. Gwe wabyeyogerera. Noyogenda ebbi gwe bakunyose mubaza bakwasimanyi wa. Gwe yoyita omulokole omusabi. Kyannaku nnyo kunnonkola Katonda ng'ozinaziyizi mu mbuto naye nga weefuula omulokole. Okoze bizinensi y'abaana ogiguddewo otyoboola bbaawo omulengezza. Oba owandigambe nti wakoze bizinensi y'abasingo maaza muzadde kyagenda okuleeta awo abaana. Obadde okimanyi nti bbaawo yandibadde support nnyo mu bizinensi eyo. Era n'obutamwogerako okumutyoboola kyandiba kikuwa credit. Omuzadde ali ne mukazi we ne bbaawe banajja bamanya gayitawo omwana. Bakubuuza bbaawe aliwa kyefuula kimawaya. Bakibuuza kyefuula mbe kikasiru. Kyekoze ebyekito oli mukazi mukulu wonna amambuluga gakuyiise. N'abye engalo zo zonna zizimbye emisuwa gyonna gye zeereze. Zino emisuwa gyaffe egy'abakazi abakulu. You are not a girl. Toli muwala gwe mukazi gwe. Ne Mama Fiina gw'oyagala okulengeza muwe ku kitiibwa gwe mukazi gwe respect nga Mama Fiina kye yakolera gwe. Era bw'ota respecting Mama Fiina n'aka business kagenda kugwa. Oyinza ogamba nti gwe wamukola tomukolangako. Era saagala ekyobwongo bwe kikulimbe. Tomukolangako obwongo bwe tebukulimba nti gwe wakola omuvubuka oyo. Omulenzi wamusangawo nga omukutu gwe munene nga gwa Facebook nga gwe guli wana biTikTok tebinnajja. Nga w'amaanyi. Omuvubuka muto omwinamu n'abaana gwe wandifunzizza ne musorting ensonga n'omanya mistakes zaali luddawa tutambulira mu kusobagana tutambulira mu kwekoona. Abantu batunyiiza enkya n'eggulu ate omuntu gw'owangana naye akyasinze n'okunyiiza. Olitambula olikomawo obusolo ogenda bbuwa ne bukomyewa. Bugenda kukukutuka bufaanane nga ampu z'oluguudo. Si gwe akuzeekuzeemu. Bw'ojja ku TikTok bw'olinga yes afuga yes olinga ejjembe likalondoozi. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Tugenzeeko munnange ew'omukyalo oyo gw'oli mu kulaba. Ba stepmother abamu balungi naye waliwo ate ababi. Kaakati no stepmother ye yamutuusaako kino ky'oli mu kulaba. Ye yamuleetera okuba nti no munnange ate abamuzibe ne gye buli kati. Katubeere nga tukuwa akatambi ke bambi ng'agezaako okunnyonnyola biki stepmother bwe yamukola n'okutuuka okuziba amaaso ng'ayita mu luyimba.
Ebyaddirira byengenda okunyumya naye nawona kufa kakati ndi muzibe eyo y'ensonga banaye ndaza ey'okuziba amaaso era kati ndi muzibe bwe mbala emyaka gyali 3 amazima maama nasuula nafumbirwa walala awo taata we yawasiza omutemu najja kuba nze nkugambye n'akamala nga taata akomawo ttumbi nga twebasa amazima ate 12 nakeera nabulawo naye ku luno bamunona ku mulimu nanti nga bankubye nzirise engudde eri omukazi yankuba oluyinga ndidde lumonde nenzirika ebyaddirira sabimanya ekyavaamu amaaso kwe kuziba sirina kyakukolera kati ndi muzibe eyakikola emigugu nagisiba naddayo ewaabwe atudde mu ddembe okuziba amaaso olumbe lwa naganga tewali kyeweekolera okuggyako okulimba singa naziba amatuba nange kaleko naye amaaso kisinga kafudde nabyo nga nayagala nnyo nze n'okusoma naye nabivaako nga nyo yali ntwala yamala amaanyi omukazi gwe ŋŋamba bwe mbonaabona bwe nti ejjali ndasanyuka neebaza abatuuma esaalongo ye yankwata omukono namulisiza omumuli nsaba bannange mwekuuma abazigo abajja mu nnyumba nga bammami bavuddemu buli alina kyansuula abaana yampeeyo noonyeza akagoye ekyokukola sirina kati kaŋŋende ng'amanya galeka yenze nabyo nga enseenene sigirya bwe tuddayo ewa Fullfigure munange avuddeyo n'abeera ng'ate asabula Spice Diana tamusabudde nnyo kale avuddeyo n'amubuulirira n'alyoka amugamba nti nno manager Roger yakola kyamaanyi nnyo mbu manager Roger munnange obwa manager bwe yabukolera ddala bulungi era buli kintu kyonna kyonna ekibonyaabonya Spice Diana munnange kiva ku kuba nti naate yasuulawo manager Roger. Spice Diana nga tonnakola bintu byonna olabika bw'oba wafuna misunderstanding ne manager Roger tewandisose mugoba nga teweeteeseteese oba temwandiyawukanye nga teweetegese. Sometimes nze manyi nti ensobi zikola abantu ne zigonjolwa abantu. Secondly, Katonda abala amaanyi g'abantu ge bakutaddemu. Omuntu oyo gwe gw'olaba nga ffala, gw'olaba nga talina makulu, ayina amaanyi g'akutaddemu n'obudde bwe, at least bwe appreciating. You just appreciate time y'omuntu. Abantu mubeera n'abantu nga mbalaba nga bawololo ne mubatwala ddala nga bawololo. Nze nabeeranga n'abakazi wano besinza kwerabira. Oyo omukazi yakolanga ku WBS oyo n'omukazi gwe bayita Amelia. Abo abakazi mu nsi siri beerabira. Abakazi abo yakuyitanga nga wololo naye nga gwe gwajjamu buli kimu. Ojja munnange kuba weegula ate omunene akuyisa akola ku TV. Jjukira ka TV wano kali okamu ka WBS. Nojja ng'oyasaamirira. Katolaba soko tawe mtwalo 10 soko tawe mtwalo 5 tunywa na mafuta sima tugenda ludawa sima tulagera ludawa noteka ngoluso musanga ku mafuta nga bamukwatidde kavaganywa oba sikiddawo olusi nakuita nga agenda kuleka kukubo beera nga dole kume motoka paka oba feed kukubo kwegamba nakozesanga abantu bakozesa ne babadampinga Amelia ye muntu akuita nga agenda okuyamba nawunzika nga gwe gwanyunyunse ne wano nga pretendinga ng'omugagga nakuita nakozesa ne bakolerako ebikolobero n'ensobi mistakes eziringa naye nga wano mu bantu alagaye ye mulungi nnamba emu asembayo tusobola kumanya ebikolobero byakukolako era bafuna kino kisofiraavu kiri awo kyonna kiki ayina ekyo kimanamamo kyo kiri awo ebbanga lobadde ne manager Roger totuse ku capacity manyirwa kwenkanaawo. Sometimes mwayinanga ne muyimbeera ne batakusasula wagendanga. Lwaki? Legacy yo sente zo zitaddemu nene nnyo zotasobola kubalaabala wadde okubalansinga okutuuka mu kkoota ya balance gwe babadde obanja. Abayimbi bangi babbibwa. Kyovala abayimbi abasinga gamba nsimbula zero balance. Abayimbi abamu ngoyo Shiba wagamba nti ngenda kuyimba. Mbwajja yimba n'atamba nadde ewuwe n'okwata ssente ze n'ozimuleetera takunyega.
Shiba takunyega ye muntu ayimba na kubasho natamba navuga nagende wowe gwamanyi okwata sendeze nozimuwa oba balance we abayimbi abasinga balina management nga bawini nwaji talinya ku stage nga tona mu balance abantu balina obukodi obwo obuvugisa abayimbi amafuta nga alaba nti oli wala endowooza ine mugamba kavuze n'atuuka wano kimuka katakajja kuyimba ku mpaka by force kalyayo gy'ozimbidde ebbanga eddene gy'otaddemu omudidi gw'ensimbi efa mu wiiki emu efa mu dakiika 2 lwa sho emu owulira bulungi nnyo mu kwogera ku bagambe nti watuuse ku kifo abadde bakuganye n'okuyingira kitegeeza abadde walabye eddembe ereddako wabadde olaba embeera eddako oli mwana wa buwala singa bakuttira awo singa bakusikambwa emibiri gyammwe bagikolako akantu katono nnyo bwe kati you were superstar n'obeera nga kigenda kukwetaagisa okumala emyezi ngenda nga toli ku stage ng'oziba nkovu oginoonyeza ebizigo olinye nebula ogende nebula ononye ebizigo ononye balaavu mmase ate bakuwa ebizigo osobole okuziba enkovu so Spice Dana wetereze nga gwe omuntu tereza management yo oba wafuna management empya gibuulire kyolina okukola oli mwana mwabuwala tolinga bano baana balinzi ba grafiti ba fit for mike oli mwana wabuwala osobola okukwata ebintu ebyo ne bakwawabiranga omubbi ne bakutega mu kkubo ne bakuba ne bakuta n'okutta teri kiri waggulu wa bulamu mukama akuyambe n'akublessing oli kaana kato mwebaze sente zakwadde kwegya emyaka secondly yiga okurespectinga bamanager ogwo gwe mulimu gwa manager kano tasobola kuleka maziga ga looja kukulukutira bwereere tereza kyewakola looja omute mu mirembe ogenda funa okusomozebwa kungi nze nkubuulira ng'omuntu gwenjagala bw'oba olina mistake gye mwakola looja gitereze nga bukyali amaziga ge galeme kulukutira bwereere ekyokubiri otegeere omulimu gwa manager era omanye nti mumusasulira bwereere abantu abasinga balina bamanager bamanyi nti sente bafuna za bwereere ebyo ebimu bye basolovinga bye bayitamu n'okukubwa bibeera byebyo so saagala kulemerako kuba nkwagala saagala kwogerako bingi kubanga oli mukwano gwange oli kaana kange kenjagala ennyo era nali neewala okwogera ku bintu byammwe ne looja kubanga mwenna mbaagala nensirika naye nze nkimanyi ensobi zikola abantu ne zigonjolwa abantu waba waliwo misunderstanding musobola okuzijjawo mu bulungi musobola okuzijjawo mu bumativu lwe munaagamba nti ngenze ne kino nange ngenze ne kino omuntu atakukiikira nsingo mwewale nnyo abantu bakiikira ensingo n'okukkuluma abantu abasinga bagenda bakukkuluma kiringa bwogoba awusigalo nga tomuwadde sente zoba kadaamu oyo abo ebyana bimusanga biyiwa enduusi oluusi biva ku baana abo omwana n'ayoza bbi n'anywesa ekyana ky'amata nekimuvumanga nekimufuuyirafuuyiranga n'otuuka okusasula kadaamu oba awusigalo wewaka n'omulyaza amaanya n'agenda ng'akaaba sente ze nga tozimuwadde katonda oluusi abapanisingira mu mbeera ezo musasule nga abantu bemukozesa nabo balina ebizibu byabwe bagenda okujja okukola nga balina ennaku yaabwe oluusi naye aleka baana be najja ataakole naye omuntu n'awunzika akeera ku dduuka matumbi n'akola olabanga amuweeza obubeerere olabanga okumusasula ayambe omuyambe. Mu mawulire amalala tugenzeeko ewa Winnie Nwagi. Winnie Nwagi teyeetaaga kumanya ku taata w'omwana we. Avuddeyo nayo kagamba nti yeera agamba muwala we nti munnange taata wo kabyemalireyo. So nze omwana wange ate nakimugamba namunnyonnyola nti taata wo takwagala. Era abula bwati buli kimu omwana wange tisina kye nali mukwese bagamba omwana tomugambe ebyo tomugambe nze owange namuzaala namwesindikira era nja mugamba myezi 9 namugamba nemugamba he doesn't care about us. You have to put that in your head. He has never given me your school fees even when I tried to call him when you're sick.
tagezangako yadde okubeerawo kati ungamba otya mbu oyagala omwana wo ono omusajja owa booda adduka nga bamugambye omwana amazzi gamwokyezza bafaayo n'amutwala kabooda ke paka ku gundi n'amutwala ewaka nga bamaze mujanjaba n'addayo ate omusajja ono gwenjogera akola he has a very nice job okakasa wabuvunaanyizibwa ekitegeera oba bamukyusa timing bamuloga yamanyi kati omusaasire naye wasembadde omukubira ku ssimu sisobola banayo ba how many years Nwaji mu ssaala zo osaba Katonda bulamu ne ssente because ssente olina ebyo zikozesa bingi tomusaba musajja omusaba omwana omulala mba nyina omusabanga nga decide nze nti kati sawa yakuzaala weeraba okuddayo muleeba King Saha si musanyufu eno n'etteeka munnange ate eryagala okuba nti nno liyisibwa. Basebo ne banyabo nkomyewo ku tteeka lya sovereignty bill lye bagezaako okuyisa. Etteeka effu ffe twakazizaako kokota. Etteeka eririmitinga ssente eziyingira era erigamba nti ng'oyingiza miliyoni ezisukka ebina you must get a government approval. Etteeka eryo ffu nnyo era neewunya church ezisirise nga tezifuna ssente. Neewunya organizations ezisirise nga zifuna ssente. Bapulana ba gavumenti abali eyo mubusiba mugamba wano tulwana kuyingira middle income status. Tugenda kuyingira tutya middle income status nga muli mitinga ki? Nga muli mitinga income. Gwejjukira nti wano mu Africa bazenga bakola amateeka bwe gatyo ne gabeera nawo nga naye nga amateeka amazima si matuufu. Apartheid was a law. Apartheid yali mutuufu okwata muddugavu munno omukube. Slave trade was a law. Yali mutuufu. Weba tukati baleeta amateeka wano kati sovereignty bill teeka fu erigamba nti you must get a government approval ng'oyingiza ssente. Era mwenna abali eyo abasirise mbeewuunya osirise nga bayisawo etteeka lino ab'ebulaaya abali wano mujjukire nti ffenna tubeera mu exchange ya ssente. Ekintu ekyo kifu nnyo muveeyo mukivumirire ababaka mukivumirire baminisita mukivumirire kikosa buli muntu tewali agenda kukisavayivingiramu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abitex wuno promoter twogera ku promoter Abitex avuddeyo n'abaako byatangaaza munnange era ono avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira minisita Balamu. Naye kyenjagala mbategeeze mwenna bammemba ba Uganda Music Promoters Sacco nti abaseketerezi nga bakulemberwamu Balamu ne ttiimu ye tubawangudde olwaleero luno. Ate nga mbategeeza tugenda kubawangula ate tukyabawangula ate tugenda kumaliriza ate tubatutte mu kkooti. Tone Sempijja n'oyo mpola wasikira ebintu ebiri mu buwumbi byakulema okujjamu wadde omunego nusu toli polomota totegekangako wadde baatidde pato nebe wasikira byakulema okukulaakulanya oli kuseneza bapolomota okutawaana mpola abeewamwe bakuteeketeke tukutwala mu kkooti ne Tone Sempijja ofuna bulungi bannange ebigambo olunaku lubadde luwanvu oluzungu kati kitwaye nti olunaku beeki bwe lugenze tubasaba embeera nga bwegenze Balamu lekerawo okubuzaabuza ebitongole bya gavumenti bireke byetengeredde bikole naawe koleji gye gy'abaana promota situli baana okuyesimaokubira abalamuzi batutawaanye naye akaliro okawulidde ffe tuli mpologoma tuli njovu tetuteekebwa mu kaveera bannange tuvuba tugende. Olutalo luluno wakati wa Nalongo Bridals munange n'omusajja ate eyamuzaalamu omwana okitegeera omusajja gwe yazaalamu omwana oba eyamuzaalamu omwana yavuddeyo n'abeera ng'ate abotola ebyama so ng'ate ne Nalongo Bridals naye avuddeyo n'abaako byayogera. Omukazi yali ayitiriza eddogo ewaka. Ekisooka yaŋŋamba nga weetambulira emanya biki waliwo ensanga ku suwaani kuliko amalogo wano mu kiyungu kuliko amalogo waliwo kuliko eddagala naye nga bwe mbuuza ku bantu nga bagamba omunaye abantu babeera batambuza nga bw'omanya eby'e Kampala bagamba babeera batambuza ebintu nga mbuuza ku bantu bagamba babeera bagumya amaka n'eŋŋuma n'atandika okunyokeza obubaani ng'ennyumba yonna ekyuma oyingira mu nyumba nga yona yena ekyuma
obubaani buli omwo oyo mukazi mulogo nkubuulira amazima era bwewajja nuwejjayo waneeno nafuna banno bano b'okola nabo bizinesi bonna olaba wangamba mbuwajja nafuna banno abakugamba mbu oli mulogo ne bagamba lwaki tewaloga kyobola nkugamba amalogo tegakola waŋŋamba mbusigenda kugenda Bulaaya nga nagenda obulogo bwo bwa kisiru omukazi oyo ng'afumba ebibaani ng'oyinza okuyingira mu nju n'oyagala oziira ekintu ekyanzija ewaka kyali eki wali otuuseeko ewaka n'obanga eyeebaka ogenda okukwata ku piroboti nga wali omutwe gw'enkoko nga mubisi mu kaveera era waliwo omusajja gwe nabuuzanga ne mubuuza nti banange ebintu nga ewaka binsobedde naŋŋamba guma ffena bwe tuyitamu naye bwe nafuna bwe nalaba omutwe gw'enkoko nga mubisi ku piro yange nenfuluma ebweru nemukubira essimu nemugamba taata nsiŋŋanye kino yaŋŋamba kiki kyeweetaaga mu nju eyo nayinamu ebisumuluzo byange bya piki 2 ennene n'entono naŋŋamba genda mu nju bw'oyambadde yaŋŋamba tokuba luggi baaka yingira ogye ebisumuluzo byo genda kyenyumanyuma ofulume okube ng'ofulumya ennyumba yaŋŋamba nga ngumira amaka kubanga ekyo namugamba nga nsiŋŋanye omutwe gw'enkoko wansi wa piro naŋŋamba bw'oba genda mu nju ogyemu ebisumuluzo byo kuba ofukosi nali mbyetaaga ebisumuluzo bya piki naŋŋamba okkirire sayi siina saati nga ndi mupule naŋŋamba tofuna kigoye kyonna kyojja mu nju era siina kyenakwatako nenfuluma enju nemuleka mu nju yange yensonga lwaki namuleka mu nju eyange nga siina kyenkuteko neki ajje wano ayogere nti saamuleka mu nju yange asiina kyenkutteko yadde n'ekimu nengenda nentandika obulamu bwange obupya naye ate bwe nafuna obulamu bwange obupya bwe nafunira omuzungu era nenzija Bulaaya kiba kitegeeza mukwano wali kisiraani gye ndi bwe nakuviira nenfuna omuzungu nenzija e Bulaaya kuba omuzungu yandeeta e Bulaaya era bwe najjanga n'ewaka era nga ntuula ku lubalaza nenjogera n'abaana nembawa byonna bino era bwafuna essimu ne muvuma omuzungu n'essimu n'agikyusa mukimanyi nti obukyawe buluma ate ekirala banange twogera amazima olasa agambye eyo nnyindo za minya ekisajja ekikadde kitalina magezi mbo ndika agambye ndeke mbanyumize mpulidde byonna byayogedde ndi mumpi nnyo it's okay ekyo bumpi ndi mumpi naye Horace ogambye wandeka mu nnyumba banange eriwa bodaboda abeera n'ebintu mu nnyumba singa olumu mubeeramu ebintu singa olumu mubeeramu ebintu owa bodaboda abeera n'ebintu mu singa olumu banange Horace olina ekisiraani naawe ekituufu okimanyi buli mukazi gw'oyagala kaafa bw'aba tafudde ayavuwala nze naga ekisiraani kyo nakyeyambulira Tanzania eno wawawa mpozi Nigeria olasa olina ekisiraani gw'oyagala kaafa gw'oyagala kayavuwala kati mbadde nkusaba mukwano weddaabize nsijja kwogerako kuba olaba otukana okungamba mbu no taata wange nze Horace nkuze kutuuka wano nze sirabanga ku taata wange Horace ewaffe tomanyiiyo posting ewammwe nange posting ewaffe mukwano myamu not your level ewaka mamu wange alina amasannyalaze alina n'eyaka alina amasannyalaze alina n'ekyeno gye bayita sola posting enju yewammwe munda mwonna nange posting ewaffe posting Horace myamu not your level nze sikyali level yo I'm so sorry bwemba nakukyawa bwemba nagaana okukuddira bwemba nagaana wansaba tweddiŋŋane nzize ku baana abo neŋŋaana si nsonga kwatolagayo omukazi oli gwe wazaalamu abaana omulema ali ennakasero gwoba opositingayo gwe wazaalamu abaana abakulu Horace essaawa zino oli muko alina abaana bo abakulu oli muko mbadde nkusaba Horace nzijaako ekimwa nzijaako obutamiivu nvaako me am not your level nze sikyali abantu bafaanagana go like you are mature enough oli musajja mukulu onzaala Horace oli kisajja kikadde onzaala nvaako bwe mba nagaana okuddira tegwafuuka musango
olasa akajinna kakuba sente nazifuna ekyo kyekikubo byo mutwala si kyekikuluma ompisa omulogo ompisa akadumpunu akadumpunu kaliko nannyini olasi obusungu bwonna bwakukyawa nagaana ekyankubye wadde Uganda neŋŋaana okuwa ekisododo bwe busungu olasi please nvaako leave me alone ate kisooka oli mutamiivu nsaa kuyomba n'abatamiivu olasi oli batamiivu busawo n'abakazi nabo balaga mbu twafunye omusajja bwete etambudde obadde mulabi mulungi alakwekuumira ku Newspack channel kankusabire ng'osubscribinga olikinga n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba